finally omusajja eyabadde emabega wa TikTok account eyagulibwawo mmanya ga Mbalala HIV mwana wattu bamukutte ono nno naye nga muyimbi upcoming muyimbi omanyi abantu ennaku zino bakola ebintu ebyenjawulo okubeera nga batutumuka oli ne wekiba kyetaagisa kweyambula ajja kweyambula ne wekiba kyetaagisa fuma mukulembeza ajja muvuma ne wekiba kyetaagisa galamiza maama mukubamba okajja mukuba asobole okugetinga viral oba okumanyikibwa mu nsi. Akawunti eyo ebaddewoko okumala ebbanga era nga akawunti eyo ebadde mu Mbalala HIV ng'omukulu ono apostinga mbu abantu abali mu Mbalala abalina siriimu oba omulina oba tomulina ye ng'asobola okupostinga ate ng'erina following ey'amaanyi. Mwana wattu bulijjo ali okwo nera nga azoganya ekibuga ky'Embalala baamukutte nakkiriza emisango gy'emu ddala kituufu yeye n'ebisigadde ebyagendeddeko. Eno story ngikoze just mu ngeri ey'okukulabula nti bamute falling a victim ng'omukulu ono. Sooka owulire ebigambo byasobodde okubeera ng'ayogera na lwaki atandikawo akawunti eyo ne lwaki bulijjo akola ebintu by'abadde atateekeddwa kubeera ng'akola eby'okubeera nga yerimbika mu kiti ekisooka eky'obusawo nga si musawo. Kati ate n'obeera musawo balina foomu ezigamba don't disclose information y'omulwadde ate ye ng'akikola. So bino ebyo byasobodde okubeera ng'ayogera nga mu kwetonda okw'enjawulo. Abanyankole mulina obuzibu obwo buli bumu. First of all, Honorable musajja wange kyesitamanyi oba yeye Mbalala HIV ye oba si ye asobola okuba nga yakkiriza nti ye bamusonyiwe. Ekyo kisoboka. Ne bwe banga yiye abanyankole mulina obuzibu ate obuzibu bwamwe buli obu mulimu ebintu ebimu nga temuyina kubikola. But Westerners, you're not meant to be on social media. But Westerners, mwe you are princesses and prince. Oba nchogede buli muli balangira n'abambejja. But Westerners muyina kutuula ne babakolerera. Abanyankole muyina kubeera ku ssimu nga mwe mulaba ffe bye tukoze. Nammwe mwagala tekujja mu liigi yaffe nammwe mukole babalabe no. Omunyankole yonna buli kimu mukirina. What do you want? Ku social media gaggwa omunyankole oba oyagalako ki? Muyina ente, muyina abakazi abalungi, muyina amata, muyina amatooke, muyina abaana abalungi, muyina amabina, muyina kwagamba kiki kye mutalina? For sure, Robros bwebanga eno page ye, what was he trying to prove? Bwebanga ddala ye. Westerners muyige nti ebintu ebimu si byammwe. They are not meant for you. Nzera bwe ndaba omukazi omunyankole omulungi ali wano ku internet nga yeeweebuula nze mpulira n'ensonyi mbasagala na mutunulako. Banyankole mwe mukkirize tubakolerere. Muli balangira, muli bakabaka, muli bambejja. Don't overstress yourself to trend. Ebyo si byammwe, byaffe abakopi. Byaffe abakopi baffe ba chickeni. Kati omukazi omulungi omweru omunyankole bakula batya mbuno yegwe nanyini wa HIV. Nze bannange. Account ya Mbalala HIV eshaheji yakuba deleted kandi marahira ngutijaga kakureka ahantu hona. Abakora accounts inkezo nani mbeshinjeza murekeraho. Ni mangu araba Kampala araba nkai nkabe nyanga mu Ruzungu no mu Ruganda mukabuhura isi yona nihenga yona bibuhura kunka murekeraho because it's not called for. I did this out of my own instincts and I'm costing a lot. Friends, my family is in pain and I have already lost my job. I won't work anywhere else. Something that will possibly hurt my daughter because I'm the breadwinner and I'm the milk bringer at home. Preach love, preach unity, and preach peace. I'm sorry. I'm very sorry before anyone. Whenever